Abayimbi banji, but it's a comedy store. Over the years, it's been like 10-15 years. Basoloza sente, bafunana sente kusinga comedians. Neteli muyimbi nomu eyali avudeyo nandwanirira okuva Bebekulu yatwala mu kooti. King Saha yeyeka eyavayo nandwanirira banange mwogere ku bugalo. Bafani ba comedy store mwe namba saba. Buli lwowuliriza radio kubesimu ogambe DJ Mpayo limba lwa King Saha. Bafani ba comedy store mbasa buli lwofuna chance oba mukolo ne mu wedding meeting bagambe fe twagala King Saha. Bafani ba comedy store buli lwona bakasho nga baposting ku social media kate kuli King Saha yomba wandika twagala King Saha. King Saha kweba za era ngena kutwala muchale wafe kuwete bili. Ngena mukoti sawanya ezofu machalo akufana posting olimba lwa Bebekulu performing a comedy store. King Saha agenda kumbelela okumwongere ku bugalo n'endule z'amaanyi. Abayimbi nno kati kakubajjuutuka oluvannyuma lwa Alex Muhangi ogenda mu kooti emirundi ebiri omusango gwa Bebekulu gwe yamuggulako. Alex Muhangi mukambwe mukko okusinziira nti tewaliyo muyimbi n'omu avuddeyo kubeera ng'amulwanirira. Yali abiyita bya lusaago nti nga Bebekulu amuwalabanya naye musajja wattu akibuuliddemu. So Alex Muhangi avuddeyo n'acomplaininga n'agamba officially teriyo muyimbi n'omu bukyanga atandika comedy store abadde atwalayo abayimbi bangi. Actually kankumenyere Bobby Wine yaperformingako comedy store, Shiba Kalungi, Palaso, Spice Dana, King Saha, muyimbi kyata performinze ka comedy store, Alien Skin banji bonna actually abayimbi bonna abakambi Cream de la Cream bonna performinze ka ku comedy store. Nemu abo bonna abayimbi abaperforminze ku comedy store muyimbi omu Alex Muhangi gwavuddeyo kubeera nga ayogerako nga simulala King Saha. Alex Muhangi agambye King Saha yekka bayimbi bonna abali baperforminze ka bulijjo baawo emirimu eyavaayo ko n'amulwanira n'agamba Alex Muhangi osaana obwenkanya kyokka nga ffenna tukimanyi nti singa teyali Bebekulu nga muyimbi mulala yatutte Alex Muhangi mu kooti mwana wattu nsuubira King Saha naye teyandivuddeyo kubeera ng'agira kubanga King Saha empala naye ne Bebekulu omuntu yenna bagamba batya ye Abaganda mbu kubanja wawerekera simanya akuwalana buba bujja bagidde kati ye omukulu King Saha omuntu yenna ayingira mu Bebekulu abeera agenda supporting oyo omuntu ayingidde mu Bebekulu. So Alex Muhangi King Saha abaddewo ku lulwo naye nga taliiwo nnyumiiniri ku lulwo bwali ku lulwe kubanga olutalo lwa Bebekulu yalina olulwana paka gye lugguka. Bebekulu ne waagwa mu nsobi ki King Saha agenda kujja mugolola ettumba kati ye Bebekulu okutwala mu court. That means the obvious case yabadde nti King Saha alina sidinga naawe musobole okubeera nga mukuba Bebekulu yensonga lwaki. So Alex Muhangi musajja wattu ali awo agambye abayimbi bonna abembadde pasente zange waneeno ate bonna tewaliwo n'omu yanwaniridde ate abayimbi King Saha yekka yenwaniridde. Mumanyi ayogeza kadoboozi katini eyo nga tuvuddeyo. Spice Dana abawagizi b'okusinziira ku kibiina ekibatwala oba akulira ekibiina oba bafaani ba Spice Dana ekitibwa Spice Gadgets bavuddeyo ne bateekayo ekiwandiiko kinnamutayiika nga basaba Spice Dana aderiitinge oluyimba lwe yayimba ne Uncle Chumi oluvannyuma lwa Uncle Chumi okumutyoboola oba okumuyisaamu amaaso oba olugaayo. Ne Spice Dana kyawuliriza enjogera akaseera kaneeno ng'oluyimba batadde dda mu privacy oba mu private naddala ku YouTube ya Spice Dana okusinziira nti Uncle Chumi bambi atokomosa omugambo ogutagambika ayogedde ebigambo bingi omuyimbi ne manager we kwegamba bibadde bingi nnyo byayogedde ebitasanyusiza nnyo bawagizi ba Spice Dana oba badayihadi ba Spice Dana ne Spice Dana n'akolanga omuntu ali mature oluyimba n'aluteeka mu private kale we lubeera nga lukuyombya nti oba luli ku YouTube channel yange nza lufunamu ssente remix eyo gwokutte gobba n'asalawo okubeera nga aluteeka mu privacy ati tambulire ku channels endala ne channel za Uncle Chumi oluvannyuma lwa Uncle Chumi okumalira dda weeks kati 2 ng'ali mu kubeera ng'ayogera omugambo ogutokomoka ng'aguyogerera Spice Dana wamu ne manager we